bali mu kikaweefube n'ekikweko tekibali mu kukola okugenda mu buli ghetto okutandika okukwata abavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku myaka 3 ng'abakwata bali mu operation baga nti bakiriyalinga bitundu ebyo nga bakiriyalinga abantu abali idle and disorderly naye muli bakwatiramu n'abantu abali mu kukola ababodaboda abavuga obugaali n'abantu abali mu mirembe gyabwe. Kino kitandikidde mu Kampala mukono wa Kiso naye ng'okusingira ddala kitandikidde mu bitundu bye Busaabala naddala mu kitundu kye bayita Kikajjo naddala mu kitundu kye bayita Kikajjo poliisi ekwasaganyaawo eri mu kukola fujjo okukwata abavubuka ngebatwala ne bakusanze ku pitch bakusanze Kagali bakumukola operation nenga kino bakyafulumiziddwa okukwata abavubuka ekigendera ky'abano mbo bakendeeze n'abavubuka bagenda tuuka mu kulonda ng'avubuka abandi badde beetaba mu kwekalakasa okukola effujjo bakwita okukola effujjo ng'amaze bakendeeza obbayiwa mu makomera n'abana okubatta so njala tegeeza mwenna abazadde balina abaana abali myaka 16 okoma ku myaka 3 nga tebakola n'ababakola mwegendeze bufo muyimirira ne mumbeera nabakibe mbeera n'okubanga mumwe kennyini muli mbambega bategeeza abasajja ba state nti mwogera ku nsonga zino eno ABCD mukitegere bulungi nnyo buli omu yeebereremu yabadde security ati mwenna mwegendeze mu Buganda kubanga kyagenda mu maaso awo tufundikidde. Njagala ngenda kukozesa eddakiika essaawa emu wano essaawa emu batemu bakwira amasimu kuba amasimu okusinziira ku bigenda mu maaso diversion zinyingi nnyo bagenda kulietinga diversion zinyingi nnyo. Mwali ludda wano nabagamba nti story ya Haji ne Hajati mugiveeko temugiwa makulu diversion. Njagala mumpandikira no mwenna abalonde mbaga temuwa story ya Haji ne Hajati diversion. Kiki ekivudde olwaleero yennyini yeekalakaasanga nti yali musango guno amaliriza ati naye ate ali mu kunywegera Haji nga kuba kati kiri kyaggwamu ekya Hajati ne Haji kale bakulyetinzewo kino ekyo naanywegere kikwata social media ezo na diversion abasomesa diversion tululu ekintu ojja kimanya buli muntu yenna abeera mu diversion abeera musasule bamunyegamunyize pesa nti kati kola kino mukite mukolebwe mutindoza mutegedde bulungi nnyo so mutegedde bulungi nnyo akantu ako bagenza okulanga tukuba nnyo gavumenti ku kintu ky'okuwamba n'okutta abantu ne basindika embaataane tejekisinge aje mu kigende viral kikole no that is a pure diversion. Buli muntu yenna ng'akolera state bw'omulaba mu sekafu mu lutalo kyonna tobuuza okujjako ng'amaze kufa mu kubya essasi n'afa eyo tebeera diversion. Nkiddamu ekintu kyonna nga kirimu omuntu abeera ku social media ng'avuma enkyukakyuka awakanya enkyukakyuka avuma Nuupo avuma president woomira mu kintu kyonna kati eno njagala basomesa omuntu yenna gw'olaba ng'avuma president avuma national platform avuma people power woomulabako mu kintu kyonna oba kulwana oba kuwemula oba kukola kyonna kimanye nti eyo ebeera stand waliwo n'abali baleeta mu public okukola stand ng'amaze obbasasula mukimanye bulungi nnyo so kati saagala mu kyuma kulu temukiyalinga mutegedde bulungi nnyo nti kati in fact eyo topic tugigalidde ddala takyalina kyayinza kugamba abantu tugigaliddewo ddala for good ewedde kati mukitegedde bulungi nnyo kyebali mu kuzibiikiriza bazibiikiriza ekyampuuga ekyamutuuseeko emusakanani tamongi bazibiikiriza ekya M23 kyebali mu gikola Congo enkoko ekikola bazzukulu baayo bali mu kutta omunyarwanda bali mu kutta munnayuganda gwe baasula mu katega agenda alwanirako Museveni entalo ze mujja kutegeera ekiri e Congo. Alright kati katusimbule olwaleero kansooke na kano nabagambye nti buli muntu yenna kati avaayo ku defendinga gavumenti mugambe ekigambo kimu ebigambo byonna mwogera tubiwulidde naye ani atta abantu byonna mwogera tubiwulidde ani awamba abantu nabagambye nti bali bakozesa sisitimu y'ekiso ky'embuzi kirekerera omussi nekitunulira omubaazi omuntu yenna bubuuze nti omuntu gwoyogerako kiki ekyamuviiriddeko okufa era ani yamusse period ojja kuba omugemi era mwakikoze bulungi nnyo toddamu kuwuliriza abantu bonna ng'ate teboogera ku cause of death oba ku lead that person to be in such a situation. It's the government of Museveni webadde bakikozesa okumala ebbanga ddene eyo twafunye solution yakyo njala tusimbule bulungi nnyo kati mukulu Barambaluga hali gwentandikiddeko kitalo nnyo okubeera nti ensi Uganda erimu abasajja abeetisse emitwe nga gibumenyera bwereere omusajja omukulu muyita minisita avubuka ng'ali myaka 5+ naye nga yagamba nti yakolera abavubuka ka video akatambudde ku social media ng'ali ewaabwe gyagamba court me right Balamu ng'ali waabwe gyagamba Balamu si munyolo Balamu musajja munyarwanda abalaga ekijja kya jjajjaawe ng'oggyeko ekya kitaawe abalaga ekijja kya jjajjaawe ng'oggyeko ekya kitaawe Balamu musajja munyarwanda ng'abanyarwanda abangi bwe bavudde Tooro bwe bavudde Munyolo nga beefuula abanyolo nga si banyolo Balamu musajja munyarwanda yakuŋŋaanyiza abavubuka baayo n'akola statement eri prisoners Balamu njala kugamba ebyobufuzi bye mulimu bibalaga nti mutegererako ddala gwe okuva n'oga nti abantu b'ettoolo analonda Kyagulanyi oba analonda oludda oluvuganya ajja kumutuusaako obulabe Balamu eno impunity erina okukoma
zino zonna video muzitereke mugenda ziteeke watu mulino ziteeka bala mwajja kino zaako oli awo yagambye Zinengeza nsanga omutoro w'omunyoro ng'ayingidde ekibiina kyetuyita kati kyo kyatongozekanga ekibiina ekyabasezi abalemedde boode ya Segirinya. Ogwo musajja ali hagati y'enkoko kesoma mawuli kyopaali gulo omuli ogusala embwa gundi enkeremye yakabaleeka. Njagala kwebaza mu ngeri enjawulo honorable commissioner wa parliament ow'e Masaka honorable Mpuuga olw'okulaga obumalirivu n'obuntu bulamu. Abaana Basegirinya tebaazisiraka waabwe babadde bakete ku kisaawe nga balira boodi ya nata waabwe ng'abasezi balemedde boodi ya nata waabwe. Mama Segirinya n'agamba abasezi mundeke omwana wange bamutwale kumusabira eri abasezi ne balemera boodi ya Segirinya kati mweba abato abanyoro what takes you genda kutaamu ebibiina by'abasezi abaana basezi mukwenda kw'abasezi mukwenda kw'abasezi mukali mwenda kw'abasezi okusereka fesi yaabwe mutama abasezi musajja ngo kabagamba tukamulula tukuziriya akayija ng'omula ekitundu bye yabyo omwanda paati mubyo mukavi. He's not supposed to advise abantu beta wabulira. He's not even any relevant here. With or without Balaam Bunyoro has been. He's not supposed to fool us. What I read what he says. Let him go and interpret our says in question. To me he's more of the same. Akwa kule byatakumanya. Nomu ngwa gusibe. Haraka ile ketuja mwebulire byo mukyolo ne byatandike kuli. Akwa gwisamta muno. In the absence of justice right now I didn't right. Honorable Kanti amugambye Balaam bamulabye bukulu nga ebyoya eby'omumbugo mayizo oluganda lwange ndwambaza mukulu Balaam omusajja agambye nti bakumanye bunyoro bakulabye bukulu ng'ebyoya by'omumbugo kati ekyo nze nkyogedde yakyogedde nkutegeezezza nti abantu bajja bava mujja kutegeera Balaam nkiddamu ebunyoro bakulabye bukulu ng'ebyoya by'omumbugo ono Honorable Kanti yabyogedde so sinze nze njala kugamba kimu nti musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale negamba gezi walayi tolina bw'ogamba nti Nuupu kibiina ky'abasezi njala kubuuza bwe bali bawandiika ekibiina kya Nuupu kwaliko tayiteraga nti basezi ate ebintu bya Kaisali bya Katonda bya Katonda ensonga z'Abaganda batazitegeera zireke Abaganda bajja zetegeerera kubanga buli mufu oba omugenzi afa alinako ensibuko alinako n'enju mwava ate omusajja tava mu maka mirundi ebiri nga badde afudde tayingiriza omusiraamu ayingira mu nju taddamu fuluma afumba agenda muziika kale mukulu njala weetereze mu bigambo ebyo kati njagala tusimbula evidiyo eno mpola tusookere ku Kagege tusookere ku ani katusookere ku Kagege alright omukulu Nyereko Muhammad je bali kusiba kansule tuli bulungi nabagamba wolabira Nyereko Muhammad ngaze ku social media amanyira president amanyira national platform ne obasamu ndagwa kironko biresimbo bagisanzeeko kati kambulira abantu information je badetamba kumanyiko ensejja kutegeera 1 kano kakubajjukiza nti omwami ono Nyereko Muhammad history wa kitaawe ne java fena tumumanyi mumanyi bulungi nnyo mu Buganda mu Kampala mu bitundu by'Ennagulu mmanyi abantu abaali bakulirayo okuvedda nti ekitundu ky'Ennagulu kyabeeranga bantu baavanga mu mambuka nkiddamu ekitundu ky'Ennagulu waavangayo bantu baavanga mu mambuka teri Baganda baabeera nnyo mu kitundu ky'Ennagulu njagala kiwakanya jje wanawandiike nti ekitundu ky'Ennagulu oba nakawa mu kitundu ky'Ennagulu waabeerangayo Abaganda tebaabeerangayo waabeeranga abantu ba mambuka baabeerangayo kati kano ka history njala mukawulire bulungi nnyo. It wasn't a coincidence. Commissioner obo muntu yali agenda okuwa omuntu tata wa Nyereko okuwandiika erinnya nti Nyereko ono naali Kyosambu it wasn't a mistake. Katugende mu history tulyoke nkutandike kujja kukemetera emmeme. Wulira amannya ge amatufu gye gava ga kitaawe. Ndyoke nkutandike kujja kutya mulye bulungi nnyo. Sengana nze ndi awo mbulira abantu kyekiddako. Kakati mukama wange tuveeyo omuntu yasoma amawulire ku tata wansereko reporting for duty elidan chaze mujukira era namwagala nnyo bwami yali asoma erinnya lyange yaliyita Nereka Abdul owulidde ono tayinza kuba Nereka Abdul erinnya lyalitekwa gye babuuse era ngenda okutuuka wa Mise Mujonge yali permanent secretary gaga no this name was Nsereko not Nereko katujja mu kitundu ekyokubiri otubuulire ku mboozi owulidde bulungi awo njagala mu recording awantu awo tugenda kutandika ne Kagege olwale njala mulire wantu bulungi nnyo kambaddizeyo katono mu recording wantu awo sengana nze ndi awo mbulira abantu kyekiddako kakati mukama wange tuveeyo omuntu yasoma amawulire ku lunaku lubampita okujja reporting for duty elidan chaze mujjukira nnyo era namwagala nnyo bwami yali asoma erinnya lyange yaliyita Nereka Abdul ono tayinza kuba Nereka Abdul erinnya lyalitekwa gye babuuse era ngenda okutuuka wa Mise Mujonge yali permanent secretary gaga no this name was Nsereko not Nereko
Alright, nzamo kitegedde. Fetubera ne history. Ate era ngoyo mukulu agamba nti bamuzaala Naggulu bamuzaala. Abaganda ateri baganda abeeranga mu kitundu kye Naggulu no. Bonna babeeranga ba Northerners. Era bamuzaala. Tasobola kulaga kijja kya kittajjajjawe wakikulaga nti kikino wano. Awo tetugenda kuwaawo. Katugenze mu maaso. Mukulu Nyereko Muhammadi, kansulenti oli bulungi. Njagala ensi kutegerwa leero. Osanga banaategera bulungi nnyo. Ndi wano tegeze eggwanga namwe mwenna abali mu diaspora nti omwami gw'enzannyo oyo ye Kiteewa Nsereko Muhammadi gwe bayita Nyereko Abdul Senior mukama mumuze mirembe. Omukulu ono Nyereko Muhammadi Senior, Nyereko Abdul Senior yazaala Nsereko Muhammadi nabage mutaginge. Era nga kitaawe oyo Nyereko Muhammadi yali akola mu kitongole ekyamawulire ekya UBC. Nga era mu biseera ebyo bwe yakolera emirimu gy'okuba nti aweereza amawulire era yakolanga ne mu kitongole ekikesi echa State Research Bureau kiyakolamu ng'okubega ng'abegera government ya Idi Amin Dada muno babegeranga abantu okubatta. Omwami oyo emirimu yagikolera bulungi nnyo mpaka Katonda wa mumuzaano gy'oli abalamu nga Museveni amaze okuwamba ye history ya kitaawe. Kuno kuliko abantu abakulu nkiddamu kuliko abantu abakulu abansinga emyaka njagala omuntu ojje mu inbox yange bwana ku live nkiddamu kuliko abantu abakulu abansinga emyaka n'abadde emyaka emiyitirivu njagala mundeetereyo history wa Nyereko Abdul Senior oba yeta Nsereko Abdul history nga related ku Buganda Kingdom ewantu wonna njagala mundeetereyo history wa Tata Nsereko nga related ku Buganda Kingdom wonna oba ku function yonna oba ku kintu kyonna kikwatagana ku Buganda mukindeetere mu inbox oba wano wenyine mu comment section nga weekiri tekibangawo out of the war mwana mujimu ava ku ngozi mbulya goyita naye nkubudde empisa ze omwana bwe bamuzaala Nyereko Muhammad n'atandika okukula n'akula n'atandika okusoma n'akola byakola era naye omulimu gwasibiddemu bannyabo ne bassebo gwakubega ndi wano tegeeza eggwanga lyonna abali ekana bali mu diaspora abasiraamu n'abantu mwenna Nsereko Muhammad state operative Nsereko Muhammad state operative akola ekitongole ekya Internal Security Organization n'ekitongole ekya External Security Organization ekitongole ekya Internal Security Organization bayita ISO ekibegera mu munda mu ggwanga kikolagana ekitongole kibayita ESO kibayita External Security Organization nga kibegera buli bwa ggwanga bibitongole ebiri byakolera Nsereko Muhammad operative wa bitongole ebyo abadde nga abega abasiraamu abadde nga abega banna Uganda abera mu diaspora abega banna byabufuzi abega banna mawulire abega buli kintu kyonna ekyetaagisa okubega kitya njala kuwa information nga kwera ko reference omwami ono azenga lumu atiisa nti na recording amalobozi ga Katulo bwa mangenda gata era yagata twade tuli awo natugamba nti agenda kutamba lobozi ga Segirinya yamugamba nti munupo ina abantu batayagala ndi wano bategeeza Nyereko Muhammad bwabanga akuyise ku appointment either mu conference hall mu hotel mu private apartment mu kichonna Nsereko abeera na recording gadgets eziri recording audio ne video nkiddamu Nsereko abeera ne gadget eziri recording audio ne video abeera nabyo lwakuyita okutula naye abeera ne gadgets eziri recording audio ne video yensonga lwaki ava buli muntu gwamaze okutta target agamba nti na information oba recordings ezikwata ku ono kubanga akozesa bintu bya semu bya ISO ne ESO abikosa kubeera kitegedde bulungi nnyo nti omusajja ono akosa gadget okuspyinga mbagambye aspyinga kuba politicians wabweru w'eggwanga ne munda mukitegedde bulungi nnyo omwami ono ebiseera bisinga abadde nga alabibwako nga protecting government ya Yusuf bahabula singa wabeerawo omuntu yenna abattiddwa mu ngeri eri sophisticated avaayo neye n'atandika okudefendinga Museveni nga wakanya abo abaluba government ya Museveni mu ngeri yonna esoboka mwenna muzze yakatambika omutwe gwa muboko obwongo mujjukira nti teyasoose leero kudefendinga nzita y'abantu abafa mu ngeri y'obutwa tugenze mu maaso nga kuviridde ku ntono mujjukira bulungi nnyo nti enfa y'omugenzi Jeno Arunda Nyikirima baliwo mwenna temwawuliramu nga Nsereko Muhammad bamu implicating okuba nti yalimu mu nnyonyomo era nga ne mu lukolwa Arunda Nyikirima yalulimu era lwavaawo n'atwala mukazi we n'amuwujja ekiwojjolo n'amutwala for good temwamulyamu olukwe olwatta omugenzi Honorable Serina Nabanda mwamanyako nti Nsereko yeta mu kikolwa ekyokubba n'okuwamba obujulizi government bwe yali bagijjeeko bwali bugenda ndowooza bwali bugenda wa Germany
okebera postmortem okufuna ekyekyatta nabanda mwamanya konti Nsereko Muhammad yayitaba mukubba samples eza postmortem webakwira doctor bamukwata bamujjako ebintu Nsereko Muhammad yali mu Musagero tugenze maaso enfa ya Katole Bwama era mwagenda okulyanga mwono okufa yali avudde wani Nsereko Muhammad era bwe yafa yatugamba nti alina recordings eza Katole Bwama nga ayogera abantu ki abali mu kumutta ababiri tugenze ku Honorable Segirinya Muhammad era agenze okufa afudde butwa buli kimu nga mukimanyi bulungi nnyo nti Segirinya afudde butwa era abali mu lukwano no Nsereko Muhammad naye akibaddemu akiramu mukono yensonga lwaki abadde atekawo diversion n'okutiisatiisa Nsereko Muhammad tugenda kugamba n'olwalo teri agenda kwetondera kuba tewali yakuza musango ku Honorable Segirinya ta audios we are here to defend to explain each and everything otegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso Nsereko ng'akozesa state machineries ne state funds Nsereko ono y'omu ku social media platform ez'enjawulo agenze akola omulimu ogw'okuneutralizing ababulooga bonna abadde ab'enkyukakyuka abasiramu bonna yabagula malira okunywa ku mazzi gendo ze yakatambi buli buloga yenna yali ew'amaanyi nga musiraamu aludda wa Nsereko Muhammad yamuneutralizing Zaya Katambi Nsereko Muhammad bamutuma mu diaspora ng'akozesa mechanisms za government buli bloga yenna yali w'amaanyi nga musiraamu Nsereko Muhammad yamutuukirira n'amuwa ssente n'amuneutralizing ne bava mu struggle abali bakomuledi baffe abali abamadini amala abalala yabagula n'abajja ku struggle ne muffe munyini akyaliramu abantu amukolera emirimu egyo ekyo nakyo n'akikola ng'akola omulimu gw'okuneutralizing social media yensonga lwaki tava ku social media platforms ye bw'abalemye okugula akola ku blackmail batakomeze ku blackmail omwami yongo oli mukyala akukwana n'akusaba ebisobooza byo n'akola kyayagala yensonga lwaki Nsereko Muhammad atambula nsi ku nsi mu parliament bateesezamu emyaka 4 oba 5 bw'obala emirundi Nsereko gy'abeera mu parliament tegijuza mwaka gumu na kitundu abeera mu operation za Museveni ng'akola emirimu egyo mukitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso kati mugenda kutya muwulira bulungi nnyo Nsereko Muhammad nga operative mbagambye atambula ne gadgets eziri coding amaloboozi ne video mumwegendereze nnyo mwabazanya naye kati wano mugenda okutya mubadde mukimanyiiko mwenna bannayuganda bali wano basiraamu mugende mubuuze mu 2022 Nsereko Muhammad lwe yagenda ku hijja e Mecca yasinkanayo omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte mu kibuga Mecca mu kitundu ekiyitibwa Minna Nsereko Muhammad yayagala okukuba omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte ng'amulanga okuyisanga Museveni eggali n'okusula gavumenti ya Museveni baabatawuuza butawuuza Nsereko Muhammad kuno kwoli abasiramu abali e Mecca obe Minna mu mwaka gwa 2022 weetaba mu kwagala in fact wakwata Sheikh Nuhu Muzaata amatayi n'oyagala omukuba n'omugamba gwenja kukuba nkuliza olubuto lwaki ozanyira ku Museveni omanyira gavumenti y'omusajja Nsereko Muhammad kuno kwoli weeta musiramu ogenda otya mu kifo ekitu ogenda otya mu nsi entukuvu mu bifo ebitukuvu bya Nabi Muhammad gye yasinzira okutandika eddiini y'Obuyisiraamu n'osanga omuddu wa Allah Sheikh Nuhu Muzaata batte n'omukwata amatayi ng'oyagala mukubira e Mecca yensonga lwaki mudde muno nnyo mutabyo mwali mulabeka ekifaananyi kyonna nga Sheikh Nuhu Muzaata batte ajanye Nsereko Muhammad nakugambye olutuyinkude tu ate gwe nabagamba nti oyo mulabira wonaaze mumpita buyisi nkiddamu 2022 bonna abagenda e Makka mu kitundu kye bayita Minna Nsereko Muhammad yakwata amatayi omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata batte ng'amulanga okuyisa mu gavumenti ya Museveni eggaali baabatawuluza butawuluza ng'ayagala mukuba era okuva olwo Nuhu Muzaata batte ne Nsereko Muhammad tebasinkanangako wantu wonna era yamulabanga kyamuliga essalamu ery'ensenke oyo Nsereko Muhammad n'okutuuka okufa kwa Sheikh Nuhu Muzaata batte Nsereko ne Sheikh Nuhu Muzaata batte baali tebagulonda obanga yayagala omukubira naye Sheikh Nuhu Muzaata yamugamba gwe singa mbadde sirima Sheikh mbadde nja kukuba nkulaga nti obuvubuka bumumanyira kutegeera kye bayita omusajja mwenna mugende mbuuza abantu abali omu abagenda e Saudi Arabia mu 2022 bajja babulira kiki ekyali e Saudi Arabia Nsereko Muhammad kye yakola Sheikh Nuhu Muzaata batte muza mutegedde awo kati kisinga okwennyamiza kyekino wano wammanga kyemutamanyi omuze gufiira ku mukadde Nsereko Muhammad yonna gy'agenza asomera tugenza okuyita ewattu nga temumanyi yaani kati kambaleetere amannya g'amatuufu ge baamutuumanga mu ssomero okusinziira ku mize gye yakola ng'akyali muto era temwewuunya
Nsereko Muhammad nga sinagende kumanya ga matuufu kansoke ndoza mbabuulire no kale kangere ku bikino gya kisebya wansi. Nsereko Muhammad yonna gy'asomedde amanya ga matuufu gemotamanyi bulungi nnyo kanga babuulire. Omukulu ono bw'atuuka okugenda okusoma ekibuli yalina emizeeye emiyitirivu egitagambika. N'agenda ekawempe emizeeye egimu n'agenda najjo. Wabula abasomesa abakozi ababulijjo n'abaana bamutuuma erinnya Musota. Sanga Obi-Wan Sereke yasomera ekibuli ne yasomera ekawempe ajja kubulira amanya genjogedde no yayogedde amanya amatuufu. Nsereko Muhammad banne basiramu banne yasomera ekawempe n'ekibuli. Nsereko Muhammad bamuyita Musota as in snake. Nsereko Muhammad eno video bajja kusalayo jja kusanga. Mugende ekibuli mubuuze amanya ga Nsereko Muhammad ge bamutumba bamuyitanga Musota as in snake olw'ebikolobero byakolanga. Kubasomesa abakazi kubaana abobola abakazi n'ebintu byakolanga mu administration yenga omuntu amuyitanga Musota. Gende ekibuli gende ekawempe amanya ga matuufu ye Musota ge bamutuma mu ssomero nga banakutuma essomero kusinzira kuba amanya kusinzira ku bintu by'okola ku ssomero. Nsereko Muhammad ye Musota as in snake. Goba ne batuukira okutuma erinnya Musota mu ssomero kitegeeza bakumanyi nnyo. Nsereko Muhammad namutuma erya Nyereko kubanga kitawe yayogera mwongeddeko erya Musota kubanga mu ssomero ekibuli ne kawempe amanya ga matuufu bamuyitanga Musota. Abasomerako mu regimu yoyo mvubuka amanya mugamanyi bamuyita Musota. Kino mujja kisanga mu comment section video ekyo zonna zigenzi nga babategeeza nti omusajja kyayogedde kituufu. Nsereko Muhammad bamuyitanga Musota kubanga emanya gaaga amuweebwa okusinzira ku bizibu bye yakola mu bantu abo. Tugenze mu maaso. Nsereko Muhammad okumanya oli musajja mubi nnyo ng'enjala eruma ekiro. Kitaawo Nyereko Muhammad ng'akyali mawulire era nga naye operative yawobako olubi lw'ekigerere e Zambia. Mwenna mubadde muya story kwata ku Nsereko Zambia yakimayo ki kati kandi bavire ku ntono. Taata wa Nsereko Muhammad oba Nyereko Abdul Senior muno yali akyakola amawulire muyazungira n'agenda n'atuukako e Zambia. Era bw'atyo mu kuwujja ebiwojjolo naye tewali yamukwatiranga nsawo. Bw'atyo yasangayo omukyalo omu n'amuwujja ekiwojjolo e Zambia n'alekayo omwana gyali muganda wa Nsereko Muhammad naye teyijja mu kuziika. Nyereko Muhammad ono ayina muganda we Zambia kitaawe gwe yalekayo kiki kyamuganda okujja e Uganda lwa buvuyo bwa Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad akitegeera nti Zambia waliyo muganda we ng'agenda nga politician bw'atuuka e Zambia ng'ayingira mu gavumenti nga muintroducing abakulu mu gavumenti kumbe ono mvubuka muganda wa Nsereko ba step brother tiyamanya nti Nsereko agenda mu kubisa omuswiba. Nsereko Muhammad mwatatulira ng'akwatagana n'abali mu gavumenti nga bawulya ideas ez'okuinvestinga era nga bagamba nti nze mwajjako e Kampala mu ebizimbe ebiriyo nga Serena Hotel Kampala musobola okumpa ettaka ne mumpa ssente nange nemba nga nsobola okusolesinga ssente nituba nga tusobola obbazimbira ekizimbe nitubazimbira hotel efaanana nga Serena Hotel. Bamukwasa eyali akulira ekitavu kya Zambia ekya National Security Fund ekya Zambia nobera mu contact era bogerera ddala si ekisinaako bwino kwe kuba nti yamuganza wabula ate ko kubanga alina kyeyamugamba. Omukazi ono ayitika bulungi nnyo nakkiriza ddiiro era Nsereko Muhammad bamuwa in principles acres 25 mu kibuga ekikulu yali alina okubayambako okuzimba hotel efaanagana nga Serena. Wabula mu njogerezeganya omwo Nsereko Muhammad bamala omuwa ettaka bamuwerako n'ensimbi obuwumbi 3 bwa Uganda kwata obuwumbi 3 bwa Uganda obuze mu ssente za Uganda. Nsereko Muhammad bamala okufuna ssente bano yabayisako kyamuli nga Salyamba oli ansenke n'afuluma Zambia na guno ogudu alasobola kuzza Zambia kubanga aleka amaze okufera eri akulira NSS funa gavumenti ya Zambia teyazimbe wadde ttato eyo y'enkoma. Kino kye kyamuganda okuddira ddala Zambia n'olwalo kati yensobola kimbadde mulya nti Nsereko agenda Zambia simanyi yali investinze yonno yagenda n'abafera n'addeko ne ssente asobola kudda Zambia kubanga gye muli yaleka akoze ebikolobero ebyokubba ssente ng'azimbye mu gavumenti era basuubiza nti agenda kukola ki agenda kuzimba hoteli yenkanankana ne Serena ku ssente za Zambia ndozoba yajja nga invest ba architecture ko byonna simanyi ndoza mutegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo. Kati omukulu ono alina ekimutta kyekirwa abadde ze yeyogezanga olwano bako nti nze Kampala Central nabasaba ebisanja 3 ndeka abala bajja bakulembere najala bagamba nti nzija kuba meya mwade muli amabanga nti nze wa meya sigenda kujja ngenda kuleka abantu b'essalyawo baagala ngenda sigenda kudda byabufuzi. Ladies and gentlemen, munteekateeka namutayika eyokwagala okuvuganya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda nabage bagenda musimbako abantu nga 3 mu Buganda ombokendeeza ennamba ne support mu Buganda. Njala bategeeza Nyereko Muhammad Eke Kagege bagenda mu fronting nga presidential candidate ng'asibuka mu Buganda. Kino kibage mujja kirabo olwaleero mujja kirabo oluvannyuma lw'emyezi 3 oba 4.
Nyereko Muhammad Eke Kagege bagenda mu fronting aga presidential candidate sente ezimu yazifuna dazino zazafera nenda bagenda zimuteekamu mbwaje yesimbe ko kyabulanye ono kye kimutta mugenda kiraba okujja nga mission yagisaza nga bamazo mu exposing kati olwebigendero bibye ono bagenda muleta yesimbe okubanga echa Kampala Central yakivuddeko nekye government ajja kuwa meya nekye yakivuddeko kati bamuteeka tika kujja kwesimba mu Uganda nga president era mbu avuganye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bakendeze enamba ya Kyagulanyi kati mukulu kakugambe kwete yes ebyogero birine bisobola kufu ebisobola kuyimirizawo n'ogenda ne wesimbawo naye bikutuusa mu ntebe wali tobirina kati bwe tolina na mnyumba mu Kampala Central ne mu Kampala ne mu Uganda ate osobola kuweza na lukiiko lwa LC lusobola kusupportinga kuba president wabula nga bagamba nti wekaninkiranga kasawo kakwete jangu fete tulina buzibu ojja kakasa nti Uganda si ya mitima minafu jangu eno si social media platform kogera mu inbox no sabi tundu byekyame babawala ekiba kita national matters obalita gwanga Uganda ojja kakasa lwaki akoko enywa amazzi netafuka oba ojja kakasa lwaki Bukenya simu na Kenya Misiruko jangu no jakakasa lwaki Bukenya simu na Kenya ngate musajja Muganda yeddira ngabi ojja kitegeera gwe jangu osibale tunabuzibu nebyo nabyo okola byonna ojja bitegeera nti ogenda bisasula onakujja bujjamu so ndoza muna public mutegedde interest zo musajja ono era yaani buli kimu kitegedde sala modemu kudiringana gwe omuntu yina diringana ensere ku diaspora odiringana operative ensere ko is an operative who is controlled by International Security Organization that is ESO a controlling one International Security Organization ISO ne ESO era ali amudi bwabali mu diaspora tabera amudi bwaba Uganda ali amudi abera ne mundu n'ebintu byetagiso okuba nabyo ngo operative wa state abasiraamu abasinga obungi akwasaganya ku kusiba kwa basiraamu bana bagandi bisigadde byonna mujja byetegerereza awo muvuddeko sala mwongera ku budde bulala ense mutegedde nze muvuddeko awo kagereke usonga endala alright Monteka na muteka jina bagamba nti mpuga de mapuga ne munne mukuru Segona Lubega akali amagwa bwe bali munteka yuko agalo kunesa president kwese mbya kakumba bwe mu koti iranga na buchimba kirina nabategeeza nti Electoral Commission ajikulira Simon Bashajja yavali nasiga ekifaananyi ekibira kya national platform tebanateka nkola empya obaje tebanakiziganya na nkola yayo empya naddala eyo kuba nti bakyusa mu constitution yaabwe okubeera ngeri gazetted olw'ensonga nti okusinzira ku byabakama nti wakyaliwo omutenda gwe balina okuyitamu nga batadde constitution ya Nobu okulindirira olw'ensonga nti waliwo ebintu emu ebitagenda bulungi mu kibiina nga bannakibiina bawabira ekibiina kino mu kooti nga beetaaga okufuna clarification nga batwala obudde mu maaso kati mukulu Simon Bashajja n'empuuga ne Segona akali amagwa jalabaga ekigambo kino osobola okulyanga bw'oyagala mu restaurant bw'olina ssente zo n'olya n'okkuta naye olubuto loteekamu emmere toli munda waalwo tomanya butabwera okuba mmere era tomanya bw'ogenda gifulumya gwe ssente oli mu kulya olya emmere wo mu bulungi naye olubuto lusalawo ki kyewagala oyinza okumala ogirya mu ddakiika mpawe kaaga ne lugamba nti emmere erina okufuluma oba etya ekyo kikuddusa emisinde n'ogenda mukamugwanya weetaawuluze oba si kyekyo esobola okuyita mu mumwa wenyini wagiyisiza ku sipiidi nga si gw'ogiragidde essaawa zino embeera bannayuganda gye balimu abaagala enkyukakyuka gw'osobola okutula mu yafeesiyo kubanga mulina obumundu ne security weeri naye tojja kumanya ogenda kufuluma otya ofiisi eyo ne gavumenti mugenda gifuluma muta ffe mutukolera ebintu ebitwanguyiza n'ensi okulabako bwe mugamba nti mugenda ku blocking Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mutuyambye kubanga naffe we tubaagala mba mutuyambye okukakasa nti tuba tugaba bulijjo nti abasajja ba opposition bona bakulira Museveni lwaki oblocking omuntu gw'omanyi nti ekibiina kitandikawo n'ettaamu ze z'okwesimbako tezinnaggwako ng'ate abaga nti bali mu kibiina be bamuwaabira ng'ate tukimanyi bulungi nnyo tubadde bakulira Museveni olwo oba muba mukolera ani muba mukolera Museveni muba mu-exposinga Museveni oba muba mwagala gavumenti okukyuka nga nenna bugi si mufungize kyovula lumu bagamba nti tugenda mu kintu kye bayita protestive vote naye tuyinza obutatuukayo okusinziira ku ntegera y'abana abasajja gye balimu n'obwongo bwabwe gwe wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza mutekeka ganga okulumba bannayuganda naye negganga zenyini zemulumba z'ababbi enkola gye tukwasekanyamu ababbi tugimanyi ekyo nakyo nakibawoninga dda ganga osobola ogitegeka oluvannyuma niwekwekyusiriza ng'erina kulya ggwe etya tulina ebisolo bayita domestic animals ne wild animals nebyo byonna bisobola obisanga bifaanagana nebyawukana mu mbeera ebisolo by'omu nsiko n'ebyebweru byawukana
Nebodira ekisolo ekyewaka n'okireka n'ekyassociatinga n'ekisolo ekyebweru kitandika okufuna empisa ez'ekisolo kiri eky'omunda eky'omunsiko. Era wayita akaseera mpawe kaaka kyobadde oyita ekisolo ky'omwaka ne kidduka ne kyegatta ku ky'omunsiko ne bikufuukira akabasa. Kati mwe kyemuyita elections ne democracy omuwa ekiyayi mumugattamu violence gwemukulietinga. Kati bw'onoddira gwe gweyita democracy ng'ate mukulietinga violence ajja kusanga abaagala violence munawulira ekinava mu ebitulirawo sigenda kulwa kulambulirawo kansubeti buli muntu ategedde mumukole buli kyemwagala. Temujja tutegera tubalinze fe tujja bategeeza tujja tubalindidde bwe twagala obulungi kyobalaba kati tuyinza obutatuukayo kubanga mmanyi kyekigenda maaso nekigenda okutandikawo ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Oyo Simon Byabakama bubudde nga budduka. Kati tugenze ku mukulu Mpugadde Mapuuga ne gurupu ye mwenna. 1 ngera obategeeza mwenna nti omugenzi Muhammad Ssegirinya yawa olukusa yagamba Dr. Nico nti nkuwadde olukusa okuwandika ekitabo n'okunkuba ebifaananyi ku bintu byonna byengenda okugamba kuggwe ng'omuntu gw'olina corporate. Nambuuza lwaki nze Ssegirinya nagamba Dr. Nico nti mu Uganda sirina muntu gwe nsobola kwesiga kuwa information eno kubanga ejja kulinkinga egendeddeyo mu wankola ebikolobero bino ate bampiseko obulabe nga sinatuuka kufa. Wira statement eno Dr. Nico yabuuza Ssegirinya lwaki onzikiriza okumpa olukusa okukuba ebifaananyi n'okuwandiikako. Ssegirinya amugamba nti nkikuwadde olw'okuba nti gwe nkwesize nti tewali muntu asobola kulinkinga information eno eddeyo mu bantu abankola ebintu bino banzite nga sinatuusa. Audio ze mwawulidde n'ebifaananyi tebyafulumya ejjo nga Ssegirinya afudde byafuluma dda. Dr. Nico n'abikuuma kubanga Ssegirinya amugamba nti ebintu bino obitanga olunaku lwendifa kubanga mmanyi ngenda kufa. Ssegirinya agamba Dr. Nico nkuwadde olukusa okunkuba ebifaananyi n'okukubulya byonna bwe byali wabula nkusaba okuuma ebintu bino oli bito olunaku lwendifa era owandike n'ekitabo. Dr. Nico alina ekitabo kirambo ekikwatagana ku mboozi ya Ssegirinya bamukwata mutya baana abaali ebintu babega byatuuka ati okutuuka mu buli kimu akirina n'abaakiri bonna mwebali era gavumenti ng'ekyuse buli mu bagenda mukwata nga bwe yali mu kintu kino. Kati mukulu Nsiriko Muhammad wavudde n'ayogera parapasinga byogera n'ekitabo ekyo Nsiriko Muhammad mwoli remind you Nsiriko Muhammad mu kitabo ekyo olinamu Mukomulamba ogwa Dr. Nico gwe yawandiika. Mpuuga ne banno mulinamu Mukomulamba mu kitabo ekyo okitegera bulungi. Kati Dr. Nico yakuuma ekyama era Ssegirinya olwafudde Dr. Nico n'atukiza ekiramo kya Ssegirinya n'ata amaloboozi ago ekitabo tagenda kita akikoze kitanga bujulizi. Kati Museveni weewaanawaana Mpuuga mwogera Nsiriko mwogera Dr. Nico yakoze ogwe ng'omuntu owensa. Saagala kuddamu kuwulirayo muntu yenna yemagazanga Kabaka Sibe ku ggaali akatamanje bakalaga kali mu kkunga lusu nti bolusu empewo nebeddeyo nja kudde ne bantwala mu maaso. Buli kimu kitegedde bulungi nnyo okuva buli kimu kibagambye. So eyo information bwete bweri awo tumuddewo. Ensonga endala yiino mulaba video bulungi nnyo abantu bakoze saagala basesa kuba twabatereddeko dda. Kambazanyire ka video kana kamuzeyi ke kasinza okunkwatako ennyo tusimbule video. Naye nyigira nnyo ababadde bavunaanyizibwa okuziika Ssegirinya ate lwaki senga nabaddeezi kanze nina okuvaanyiza ekifo ky'okuziika Ssegirinya nalinja kuziika kubanga Ssegirinya abadde ategera ekisingamu ye Ssegirinya yategedde ekiweebwa ina kubeera mutuuya ate mpuuga omulamu kinalowooza nti Ssegirinya kyabadde ajja kubeera mu kisaawe kwegambanga tebikwatagana omufu talina nsonga emugisa mu maka kakikwe nekikuza nowagamba nti kitegeeza Ssegirinya yabadde ategeera okusinga omulamu nolwekyo twandibadde tuziika mulamu netuleka Ssegirinya omufu netubeerako naye akaseera kubanga yabadde akyategeera okusinga omulamu ye yagamba nti omuntu alaga ku kijja ate olina mugandi nti omuntu ale kunanga nti agenda kusamba mupiira mu kisaawe nolwekyo olina kuziika Mpuuga kakati ku kisaawe bakoleramu emikolo ki gafu Abaganda emikolo egikotakwata ku mufu bagikolera ku kisaawe yeyogera kweyo ensonga kubanga omuntu bw'afa nga alina abaana wabawo okumunaaza ku bikakabugo n'ebirala kati omujja n'omutwala ku kisaawe ye bandikoledde emikole oba bamutwale ku kisaawe then ate bamukomyewo awaka ate bakolera emikolo bwekiba bwe muganda bakiri omuntu abadde akola ekyo
kutwala kumutiza yeeyita na wakitiibwa Emmengo byo byebakola mu buwangwa sekite kiri era tesuula kukikola kalwaki oziika oyo oli kawuuli ensonga yetegerekese kati owamagezi ky'omuntu nga nvuuka alabikanga na wakitiibwa naye nga n'obulombolombo malayika yabisudde omuwa magezi ki mu kaseera nga kano tutamiddwa nnyo abantu abaasoma nze ntamiddwa nnyo abantu abaasoma nga tebaasoma kuba omuntu alina n'eddiguli alina n'eguuli mu byamateeka n'osobola okukola ebintu ebyo ng'olina wakitiibwa Emmengo oyongedde Emmengo kitiibwa oba ogikakkanyiza wagikakkanyiza so kati ndowooza n'obuwangwa tugenze bufa kubanga bw'otunuulira embeera ng'eyo era abeeyita baasoma bebagenzi babutta fe tukyabuliko bannanyiniwo ate tebabawa mukisa tebatuwa mukisa kubabuulya na kubayambako bo balowooza nti byebaasoma byakutegeera nnyo owulidde naye nga oyanjula ebyo mu bantu ng'olowooza nti ojja kutegeera nga gwokiikiridde na Mmengo oyitira wakitiibwa buli mwolaga right kambwemu katono nnyo akakwatagana ku buwangwa n'obwaffe mu Buganda. 1 njala tegeeza mukulu Mpuuga ne banno mwene mwine endowooza efaanagana ng'eyo abeeyita Abaganda nga mukozesa amannya Amaganda okweyita Abaganda. Mu Buganda omuntu yenna Semaka oba omuntu yenna bw'afa tateekebwa mu lujjudde nga mwe mwakoze mu kisaawe ekyo kimenya bulombolombo n'ennono. Omuntu ateekebwa mu maka ga kitaawe oba maka ge mu ddiiro wano waakolebwako emikolo egyabo abamuvunaanyizibwako okuli abaana ne bakyala be omuyisaako obuwero oba omuyisaako ebinyirikisi okusinziira ku bulombolombo n'ennono ne bamubikkako ne kiggwa n'amala bakolako emikolo. Tebasobola bikolera mu lwatu kaabe nga musiraamu kaabe nga si musiraamu era kyokula nti n'omulambo tebasobola gukola ki tebasobola guzingira mu lujja omulambo gwe bazingira mu lujja gwe mulambo gw'omutaka naye omulambo gw'omuntu wa bulijjo ebintu byonna bikolebwa ki mu nnyumba. Ate n'ekirala mu ddiini y'Obuyisiraamu tebaleetako Baprotestant oba Bakatuliki kuyimbira mufu oba mugenzi omuyisiraamu wakoze ki waali. Ekyokubiri mu ddiini y'Obuyisiraamu tebaleeta ebimuli byaffe ab'amadiini agayita mu Yesu Kristo. Ebimuli byaleese mwadde Ssagirinya mulanga ki Ssegirinya mwadde mulanga ki. Ekyokusatu omusiraamu yenna bw'abanga afudde n'ayingizibwa mu nju afuluma agenda kunaazibwa era oluva gye bamunaaliza aba agenda bugenzibwa gye bamuziika tafuluma ate nadda. Kati bakulu mwadde mwagala kukwata omugenzi Ssegirinya mumugye mu nju ya kitaawe mumutwale mu kisaawe mwadde mugenda munaalizaawa bwe yandivudde mu kisaawe ate mumukomyewo mu nju oba tekikwatanga na bulombolombo n'ennono omugenzi nga musiraamu kasi tayingizibwa mu nju either bamulongoosereza mu nju olufuluma enju baba mwolekeza wa kumusalira kumuteeka magombe oba muki mukabuliye. Kati mwadde mwagala mumugye mu nju ya kitaawe mumutwale mu kisaawe mumugye mu kisaawe mumale okukola emikolo gyammwe ate mumuzze mu nju ya kitaawe ate mumunaaze mumale omunaaza mumuzze tuwe eddiini y'abantu ekitiibwa. Mumpulira bulungi tuwe eddiini y'abantu ekitiibwa ate tuwe abagenzi ekitiibwa. Mwagala nnyo ebyobufuzi n'okubuzaabuza eggwanga mukkirize nti mwakoze ensobi era mwe Baganda amannya abali Emmengo abayita Abaganda mulekerawo okuswaza Obuganda. Abaana singa tebantaanya lwakuba nti Ssegirinya abadde mu byabufuzi ayagala byabufuzi bye tagenda tunulira nnyo famire. Muyinza okuba nga mwalekedde abaana abo okuba nti tebasiibudde taata waabwe agenda bajjiranga buli kaseera. Mumanyi kye bayita okusiibula kitaawo bannyoko era omanye ebigambo ebyogerwa ng'osiibula kitaawo bannyoko aleme kujjira abaana abo baalabye ku kitaawo bamusiibudde. Mpuuga ne banno abaana abo basiibudde kitaabwe era bamugambye ekigambo ki. Singa abaddira mugenda kukola mutya musobola okuzuukusayo Ssegirinya musobola okuzuukusayo Ssegirinya. Naye Abaganda manya batambula n'engalabi nga gyalina engalabi mu mutwe ajazunga kubanga tebamanyi. Ate ekiddamu kibagamba omuntu yenna kasita ofuuka public figure famire eba tekulinaako buvunaanyizibwa erina kulaga bulazi nti ono tumuziikawo ne bisigadde byonna biba by'abantu ba bulijjo. Ekyo nakyo kibagambye. Ekirala nfundikira Museveni nga babadde atta abantu ne babakolako emikolo n'abasiba emizimu obutamulumba bwatyo n'empuga ekyali kimututte mu ddwaliro kwabadde kkola bimu ku bikolobere ku mugenzi aleme kubaako kyakola. Yensonga lwaki ayinza okuba mu ddwaliro yali successful oba teyali successful nkiddamu
muka video ke mwana ngambuzo wayo mugenzi ali ate ayinza okuba yali successful oba teyali kwe kujja ekiro ayagala bomulambo in fact kasoke basigire ekifaananyi musajja watu afudde bamulese kaddugala mu nju ya kitaawe awumudde Mpuuga ayagala kubba omulambo agutwale mu kisaawe tomanyi nti omugenzi yeetaaga okubira n'abantu mu kaseera kakasembe nga mukuŋŋaniddeko muntu mu kisaawe togenda muteeka mu kyekiro walola byo omulambo ogusuba mu kisaawe Mpuuga walola byo olubira okuba mu kisaawe nga n'omugenzi waali kofini eryawo mwena mwayogedde bukadde bukadde boogedde about Ssegirinnya about what walabeko omulambo nga gusula mu kisaawe mu mpeweeyo ne batuba tukumye olumbe tulukumira waka wabeera omugenzi mu ddiro lya kitende nnyina afune ebbugumu n'okuwuliriza abantu biki bamwogerako byonna bonna abakuŋŋaanidde mwadde mwagala mufuya mpewo oyo okunsinga akyawulira njagala nteeko rekodi emu nga waliwo omulambo mu Uganda ogwali gusuzeko mu kisaawe bano kyebadde baagala kukwata mulambo gwa Ssegirinnya nga balina abasawo babadde nabo bamujjeko bye badde baagala bimujjeko babitwale Museveni bakole obusezi bwabwe nani Tamongi baagale kye baagala period kyebadde baagala yesobola kyebadde baagala okuba omulambo gw'ekiro bino feri yagenda bibagamba nkibagambi mutegedde wabula simayi bwe yali erubaga Mpuuga yali successful ogenda okufuna bye yali yagala ku mulambo oba teyabifuna naye I'm very sure 100% yabifuna yensonga lwaki yalwana nnyo babba omulambo gw'ekiro bagukukuse bagutwale bagujjeko bye baagala nakyo kitaasoka mwenna bafuutu soja yonna gye muli mwebale kutaasa comrade okujjako nga mwagenze ku malalo ne musiba busibu muzimu oba ne musima nga tetumanyi abaana kye baakola buli atali Muganda ensonga za Buganda ezikwatagana ku bagenzi zeesonyiwe bano baakoze ensobi mission yadde yakusibaga mulambo kugujja ku baagala abaana ne bakigaana mwebale kutuukiza kiramo kya Ssegirinnya nze I salute you okulemesa omusajja twala mulambo kiwedde Museveni yenkola ye kwata gosse mujjeko kyoyagala bakitwale mbasa Abaganda basibe omuzimu guleme kuluma Abaganda tulina kye bayita omuzimu okuluma ne mu mbale gyekiri ne mbalugwala gyekiri nti kasitotta omuntu bayita omuzimu ogwo ne bagukoowola ne gugenda ne gwerwanira entalo zaagwo ekyo kiwedde kati abantu bante baagala bagamba bintu bino taata woolanya bali omugaanya okwogera ku kiki ekyatta mutabani we mwenna video njala gibaddiza yakyogeza manyi n'agamba kiti mutabani we baamu obutwa bano bazibiikiriza butwa era mawu bali bagenda muko bempi olunaku yali aganda agenda kukiza satama okwogera n'akyogera ne baamuwa butwa eno history uno waali zamula bobote kyabagamba nti eggudu Muganda wano olw'enkweza Abaganda n'okwekyusa nga balabye ssente balinga amayebe taata woolanya gavumenti yakola buli kisoboka nemuwasinti zonna tuuka ne kussa baali bagambye mutalina kuwa speech nobati mawe yabayogera ng'era agamba mutabani we yaweebwa obutwa olu ne bakola buli fujjo baera baniita mundu ne bagenda banabolanya tugenda kubaweerera ololo bye enyumba omuntu wa North kyobalabe bali security na integrity Jacob was poisoned. He told me and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was thrown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Ekyo bagezaako okuzibiikiriza. Ka video kembatereddeyo kati njagala owulire na wano nga tunagenda ku Mpuuga sooka owulire wano manyi mwerabira nnyo njagala owulira Nambooze kye yakoze wulira twabagambye ebivuyo gyonna bagikoledde mu parliament buli kimu ono Nambooze nga bayisaamu eggaali Ssegirinnya bwe yafudde aba gavumenti baaganye okujja mu parliament okuleeta ekiteeso ekimukungubagira era sipiika mu kuwammanta n'akwata katuntu n'akireeta ne mu parliament tebaabaddewo State funeral. State funeral. Mu parliament ani yabadde agenda mu state funeral ani yagambi kamaleyo state funeral. Minister wa presidency yanzitegeka Babalanda ono Ssegirinnya nalabye mukaaku ndabye wano bwanika yagambye eno ye program eyabadde y'okuzika gundi kwegamba state funeral ani yabadde agenza ogitegeka is Honorable Mpuuga.
Namboze bwe yatabukidde abasajja badde mu studio ku pano naye kyawaliriza modulator okugamba nti katugendeko mu Bulango ndoza bulaba state bwe operating kasitaba expose nga tugenzeko mu Bulango singa yabadde womushana nga yatwalaganya Nuupu banga yatwalaganya Namboze bali tebasobola kuba Bulango n'obuddako mu session bali tebasobola boko bali bajja kuleka womushana atwalaganya Nuupu bakyagulanye mpaka kuda wabula Namboze bwe yayingidde mu Gumba namugamba tugenze mu Bulango jako mu tugenze mu Bulango batukuba kati gye bayita government bwe operating ku pano yemu kwabaddeko ne Gashumba ulira Namboze kiyagoze Gashumba Namboze I know tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Segirinya don't want black mail me mulambo gwa Segirinya bagusibidde mu nyumba lwa busiramu so siguganirayo abasiramu tebafulumya mirambo mu lujjudde statement yososo Julia omulambo gwa honorable Segirinya gwasibiddwa mu nyumba butavaamu lwa bulombolombo na nnono bw'omuyisiramu nti omuyisiramu bw'atuusibwa mu makage tafulumizibwa afulumizibwa agenda kunaazibwa bw'ava okunaazibwa kumusaalira kumutwala Magombe kumutereka kati bano bagenje omulambo gwa Segirinya bagombe kuba bano baade baagala guwamba gutwala mu kisaawe nga birabire nti Segirinya musiraamu tukyagenda mu maaso kankabaddire wano katono amasimu ojja kuninda mu katono mulya bulungi nnyo wano omanyi bano abasajja beefuula bagezi kumbe basiru Namboze I know tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Segirinya don't want black mail me mulambo gwa Segirinya bagusibidde mu nyumba lwa busiramu so siguganirayo abasiramu tebafulumya mirambo mu lujjudde mama yadagamba ntwalibwe kusaawa ekirala yeki mama bamukubidde essimu ne bamugamba nti mama kasita toleeta muntu oyo wali wammanga sente parliament ze yakusuubiza tozifune mukazi watwali point of collection Namboze bwamala okugamba nti maama ono Kasabuli bwagamba nti bawambye omulambo bagusibira mu nju Namboze n'akunnyonnyola nti mu Buyisiraamu omulambo tegufuluma nju ne guddamu ne gugiyingira gugifuluma amaze ogunaaza gutwala guziika Gashumba n'abooza mbu oyagala tugamba nti mama wa Segirinya si Muyisiraamu mu famire ya Segirinya yabaddemu omusiraamu ogu y'ensonga lwaki baali bamuyita Richard Segirinya Familia Segirinya bali bakatuliki 1922 yekaye musiraamu abaddemu ne mama wa Segirinya yesi musiraamu bomocho wakana muteka mu sente zo na amateka matufu ago Buyisiraamu genyini ago Buyisiraamu gesijja kulambula bamashika bajjaga bagamba Segirinya okumuziikaawo Laini mubamuzise kuina kuzikibwa ko basiramu bokka oba kuzikibwa ku kijanga kya basiramu bokka mu mateeka ga basiramu taina kutekwa mu kupatali musiramu mama wa Segirinya si musiramu baganda ba Segirinya bonna si basiramu Segiye ka yali asiramu ka era yali Richard musajja mu Katuliki 1900 ne mama wa Segirinya si musiramu bubera ko TV obwadde sine kajja kasikasira ko omuntu gufuuka ngo egwe mali ne kajja kogera ebigobe katamanyinako Baga Segirinya Justin asalira muzikiti Gashumba Justin asalira muzikiti Gashumba Justin asalira muzikiti mu family ya Segiye musiramu yekka n'abaana be bazadde abasigadde bonna bakomba midali bakatuliki period muri ku people bade mukura propaganda bulti mwagala kubanyonya tokyagenda mu maaso kankabadde mu wano fulu yoke nkatekadda kyeka 2 ngenda kutama simba naye mu nsonyi omukatono ulira Namboze I know tasobola kuwagira abantu basibira mulambo gwa Segirinya don't want black mail me mulambo gwa Segirinya bagusibidde mu nyumba lwa busiramu so siguganirayo abasiramu tebafulumya mirambo mu lujjudde mama yadagamba ntwalibwe kusaawa ekirala yeki mama bamukubidde essimu ne bamugamba nti mama kasita toleeta muntu oyo wali wammanga sente parliament ze yakusuubiza tozifune mukazi watwali yes nessimu twazuulidde mukazi watwali tugende bajeyo strip gundi tugende tukiteeke mu kayana tugende mu media house mutwakinga amasimu bajeyo gundi ya mama ey'okumukubira amasimu tulaba amasimu agamukubira gaga parliament ababaka bagambye basalako obukadde 3 ate yetegese guli omukolo bw'otaleeta wano baano obukadde 15 bukufudde mukazi era mama bino byonna ebyaliwo yabikkiriza naye kusaawa envanyuma mama yateereddwako pressure ey'amaanyi
ekitali kya Buganda kwe kutwala Abaganda tebakola mirambo mu kadensi. Tugende mpola. Eky'Obuganda ky'ekyokuteeka omufu mu luggya lw'ewaabwe. Era ne minisita wa Kabaka yayogeredde wali yakiikiridde Katikkiro. Gufe bogamba bamenye ennono. Wabaddewo emikolo ebiri. Minisita yakiikiridde Katikkiro yazze ku guli. Katugende mpola. District Kali w'Abasiraamu yabadde ku guli. Ate saagala mpaane by'esiraamu. Saagala kumbula ate nawe oteesatiisa n'olugalo. Owagira yasalaka kweza. Owagira abantu ebidomolera mu mbuga. Namboozi. Ng'owagira abantu abasiyaga abaana bafenga ate mabaporomotinga ebisiyaga wano. Munange muwozi yagambye okuletera bank statements. Muwozi yagambye etteka ly'ebisiyaga liveewo. Mugambeko. Mugambe. Namboozi. Ng'owagira yasalaka kweza omugongo. Tugende mpola. Oyogedde Kakweza gw'ogambye. Oba bano abatonyeza abaana ebidomolera ku busajja nga babasibye. Ate wakyalinze ebifayo bya Segerinya eby'obusajja. Ate abamwokya. Otegera ndowooza. Abamwokya. Abamwokya omusajja. Mukulu Gashumba. No. PRU mwembirong'enga tebayinza kuwagira bikola byakoze eki. Naye mwe kyebaagala. Okwokya omusajja obusajja ne Mukulu ku Frank Gashumba. Tukimanyi ffenna tusirimu ava mu kwegadanga. Naye mu kwegadanga osobola okwegadanga ng'oyambadde gali mpitano tafuna sirimu. Namboozi agezaako kugamba nti gw'ogamba nti Segirinya baamwokya n'ogamba nti baakoze by'okuta ebifaananyi bye. Eyakola ekikolwa ky'okwokya Segirinya obusajja ye nga temwogerako. Oza Pirawuligi ejjudde basiyaga. Ejjudde basiyazi bonna. Y'ensonga lwaki ne mukama we yagambye etteeka ly'ebisiyaga mu Uganda agenda ddijjawo. Naawe kennyini tukimanyi oli part of the group esiyaga. Kyovula gwagamba nti obeera mukamu bundi mu musuukazi omukaaga toyagala mukazi akutawaanya. Ebintu amanyi bibiri kwe kubaka sabbuuni na kusiyaga. Pozi ekira kiwasembayo okukola kwe kwali okulya muwalawo. Ekyo tukiga bulungi nnyo era tujja kigamba kuba evidence tuzirina. Mukulu bwe mbanga muli ku TV zammwe mulekera okusiriwaza bannayuganda. Obudde bugenza bamasimbe nasuubiza. Naye ndowooza kambawe kano mbate. Omukulu ono muwulire ka video kano olwalazzemu okweganako ni TV. Wulira byayogedde. Mpuuga. Wulira bulungi nnyo. Obalusewo okutakkaanya wakatomba kawakimanya kabonera muna NUP Dr. Beri Bwanika n'abakulu mu kibiina ngenda beva ku nsonga y'okuyimbulwa kw'ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula ababaka bano era ayagala abakulu mu NUP beetabe mu nteeseganya ne Pulezidenti we Kaguta Museveni basobole okuyimbula abawagizi b'ekibiina abakyawagamidde emikono gyabwe by'okwerinda. Nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka banaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika enze mutegeere bwe kibanga eyateesa tugenda mu already carpet tumukubira emizira yerambika enze nateesa baveeyo naye ku mutendero gwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'omu bannamateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kkooti. A few moments later. Segirinya tusaba okubeera tuweemu akadde kubanga bw'ogenda mu kkomera bayinza otakukkiriza bw'ogenda musiri okujjako ng'oli looya obanga oli musawo olw'okuba nagenda ng'omukulembeze nensaba bampe chance njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo. Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walipo kuba ngenda kufiira wano namugamba tojja kufa ama nkole njo okuva mu kkomera ndeke kufiira mu kkomera nebinsobera naye nenjogera n'abakulu naye nenjogera n'abakulu nebagamba nti tumukkiriza afuluma agenda jjanja lwerudda wano ebweru. Kyenjagala musooke mutunuulire very conscious. Ono bwe yabadde ayogera yaleese abaana ng'engabo emugaadi nga yabadde ayogera. Bwe yatuuse ku kwogera nti yayogera n'abakulu okuta Segirinya abaana with immediate effect baakyuse ne batambula ne baviira Mpuuga oba mwakyetegereza. Mpuuga oyinza okuwooza nti abantu bamanyi. Abaana yabataddewo ng'engabo mu luzungu bagiyita shield. Bwe yatandise okulompa okukananga eyanobako kasita yayogedde nti yateesa n'abakulu abaana ba Segirinya baaviiridde Mpuuga n'asigala mu kyangala mwakyetegereza. Lindako wengenda okumya ka video yako wokka. Kasita yayogedde nti yateesa ne gavumenti abaana ba Segirinya ne bava ku layini. Muketegereza kankaddemu. Okutakkaanya wakatomba kawakimanya kabonera muna NUP Dr. Beri Bwanika n'abakulu mu kibiina ngenda beva ku nsonga y'okuyimbulwa kw'ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana. Bwanika kyalumiriza nti basoose enteeseganya okuyimbula ababaka bano era ayagala abakulu mu NUP beetabe mu nteeseganya ne Pulezidenti we Kaguta Museveni basobole okuyimbula abawagizi b'ekibiina abawagamidde emikono gyabwe by'okwerinda. Nga waliwo okuteesa tekwali muffe tekwali mu bannamateeka banaddewo nabo mu kkooti eyateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika enze mutegeere
bwekibanga yateesa tugenda mu already carpet tumukubira emizira yerambike nti nateesa baveeyo naye ku mutendero ogwange ng'omukulembeze waabwe ate ng'omukuba n'amateeka baabwe omulimu gwaffe twagukolera mu kooti. A few moments later. Segirinya tusaba okubikubira tuweemu akadde kubanga bwogenda mu kkomera bayinza obutakukkiriza ogenda namusiro okujjako ng'oli looya obanga oli musawo mutunulire abaana nagenda ng'omukulembeze mutunulire abaana ekyansi njogereko naye munnange bombi nesewanyana mu ngeri y'enkizo Segirinya n'aŋŋamba nti mukama wange nemereddwa ntende walinga obagenda kufiira wano nagamba tujja kufa nagamba nkole njo okuva mu kkomera ngere kufiira mu kkomera nebinsobera nenjogera n'abakulu nenjogera n'abakulu nabagamba nti tumukkiriza afuluma agenda abaana ne batambula ne bagenda obanga waliwo okuteesa tekwali muffe ateesa ayinza okubambwa abanga gyali erambika ensi emutegeere olaba omuyisirayiri omusibiramu ebyeni TV sigenda bibazanyira mbitegedde bulungi kati kano ke kasembayo mbateere amasimu mu kuba amasimu kano bulijjo nakibagamba dda nti bano balwana Segirinya from day one simanyi nakasiimudde nalugenda ku mwaka yevu nyinza okuba kakano from day one lindako mulinde katono wano abanzijukira abadde bangoberedde season eno yonna bukyanga mwezi guno mufasini nabagamba nti bano bennyini day one bali baganye Segirinya ofuna kadi bayifuna bamulwana ono sinze neka video kana bakapostide muri bulumye ko mutegere musajja adakanya Segirinya ngayagala bazike Segirinya bakavalinge apo bujulizi bulira kimanyi tibekulu mpunga omugenzi Segirinya nga bakamala kumwa kadi ya noko yakola petition emukiweko banga tiyasoma batumanye muzungu ngamaze okufuna kadi okimanyi nti mpunga yakola petition bakibokyeko kadi bwenzijanga nenkuwa information tuula kakkana sala pressure noonyereza ng'omanyi nkuwa information nenkuwerako evidence nabagamba nti day one mpuuga balwanyisa Segirinya ne mu campaign zennyini okufuna kadi bamulwanyisa mu campaign bamulwanyisa n'awangula bw'atuuka mu parliament ne bamulwanyisa mpaka kutuuka kufa ne mu kufiira bakoledde movyo nga baagala kusaanya omuzimu gwa Segirinya ng'odda kwabo essimu gitadde wala kye tugenda okukola nga bulijjo wano ku LBS TV tetusaasaanya ntungo nkiddamu wano ku LBS TV tetusaasaanya ntungo ku program bate tuwemula ne oba onyizo nnyo towemula osobola okwabaza ebigambo byo osobola okulengeza omuntu osobola omujerega wabula ekigambo ekiyitibwa okuwemula ekigambo kyonna wanda tukikiriziganya nakyo olw'ensonga tuba twagala okutwala message eno abantu bagiwulire bulungi nnyo omuntu w'omwemula tasobola kutegeera ate si olwomulombo nenonoze bwenkosobola okuwemula kati ngenda basa bagenda kuta amasimu n'ekigambo kye bayita okuwemula towemula osobola okulengeza osobola okujerega naye ekigambo ky'okusaasaanya okuwemula wano sikkiriziganya nakyo kubanga nange siri muwemuzi wadde olina obusungu bungi nnyo naye nga nalwana olutalo no from day one abantu ne baŋŋamba nti nkuba Kyagulanyi nkuba struggle kikomekkereza luddawa ku bintu mpuuga byakoze mu Buganda ne Mayiga singa Ssaabasajja Kabaka Mutebi waali essaawa zino mission gye bagamba yali abantu aba battawasa Kasirye eggwanga ne balumba Kabaka banonye ne Kyagulanyi bali abantu aba nabagamba amapeesa abaddeko kuno emyaka gye nkoledda live nabagamba Museveni anoonya Kasirye waswa ggwanga anoonya Kyagulanyi anoonya Kabaka gwanga bamulya baziikana muntu na si ggwanga Ssaabasajja Kabaka mwamununula Kyagulanyi gwe banoonya era you still doubt my information nze sigenda kulwana ne Ssaabasajja Kabaka abasajja abaganda mannya wa Mpuuga Baseggona bani bamuvaako tebamwogerako yensonga lwaki baali bannwana ne ba agency baabwe essimu nzitadde tulina eddakiika tugenda kukozesa eddakiika sigaze eddakiika ziizo munamukubiramu masimu njala kukozesa eddakiika 2 oba ne kulokutano njabba amasimu it's okay kuba tukyakungubagira Comrade Segirinya essimu nzitadde tulina eddakiika ndoza 4 tulina eddakiika 4 Hello. Sebo. Hello. Sebo. Kale sebo na ujibali yongera ku dobozi. Kale kupita kuva Arusha Tanzania eno. Yes sebo. Bali kuweereza. Kale sebo bali kubeerako. Kubifaananyi ebyo byolaze byapuga nga baredinga abaana b'omugenzi nganda byenga t-shirt eziriko mpuga ate munnange nawe olina okutwala weetegereza nze byonna nange sibiraba nawe olina okwetegereza
mpuga ye yabadde afudde nga yeeranga nti agenda kubuziika oba kwambadde ndowooza bali badde bambala linnya amini t-shirt eziriko amajere eziriko taata waabwe n'ekifaananyi ye munne katonda yamanyi munange weebale nnyo weebale kuweereza kale mukama kuume halo nkulamusiza kale sebo nawe gyebale kuyongera ku ddoboozi nkulamusiza tica kale sebo nawe gyebaleko sebo kakati kitalo nnyo ekya muganda waffe ekya comrade naye abantu bangi bakyeyongera okuswala esebo mu nsonga eno akasajja ako kagasumba akalina omutwe gukalinga emmindi ya maama nakayima wangi busajja bukulu naye tebulina magezi ensonga za segirinya zonna ziri open kuba ebintu byebisinga yabyeyogereranga ebintu ebisinga yabyeyogereranga segirinya n'okufuuka omusiraamu era yatunnyonnyola butambi gye buli nga annyonnyola engeri gye yajja okufuuka omusiraamu nekyamuleetera okufuuka omusiraamu wabula bwe olw'okuba bumala galya ne bujja bwogera bye butategeera kamala googera ngenda kusaba buli akola vidiyo toddamu kuwereegana bano bantu gwe ddira oyo ayogedde propaganda we kwata vidiyo ye gigatte neene yasegirinya ku biki bye yayogerera bye yaleka ayagala ensi kweba etambulira kimala teri kwereegana bantu kale sebo mukama abakuumi kale sebo halo ticha webale tuweereza sebo kale nyamu nawe gyebaleko munnange kale webale nnyo eddala information tugifunye amina nyamu ogenze noyogera ku point eyo eyampuuga empuuga okukyalira eddwaliro nze era nategedde nga baagala mutoolako oba musalako lwala oba ki something babadde baagala muzizika ddagala so that akoleki aleme kululuma kati bwe yalemeddwa mu ddwaliro ndoza n'agamba kati mukima awaka naye kati mpuuga ye ndoza oba munyarwanda kubanga gwe nawulidde segirinya teyabadde nti n'omwana bwana awaka ye yasikira kitaawe nga bwe nakiwuli kati okusitula omusika mu mutwale mu kisaawe ekyo kyo tetwakitegedde naye twebaza abaana ba Nuupu ba foot soldiers mwebale nnyo mwakoze omulimu gw'amaanyi era tuge mu diversion zino ntino simanya batuvuma batukola ki bonna abo bonna be basindise biwulenge ne bwe banatukola ki ne bwe banatulumba president waffe did the right thing kati ekyokubiri oyo omusajja kashumba tumwesimbemu kubanga bwe banatandika okunoonya abasajja aba M23 tujja kubawaayo kashumba ne bujingo bebaki bebayeekera bebakulira abayeekera ekyo tujja kiwandiikako abali wabweru abasindika amabaluwa nga banoonya ki abayeekera era kashumba abyogere mpola mpola kubanga bajja mukimako naye kale nyabo toyanza nnyo nyabo naye webale tuweereza ssebo musooke mwondeke balotereza volume bane tokuba direct call nabagamba mukube ku WhatsApp esimu ya WhatsApp tokuba ku direct call tokuba ku direct call kuba ku WhatsApp. Hello? Kale sebo nawe jeba liko sebo. Abanasi bannange Hello? 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 Kakati tulina wano ebyokuyiga kica. Enyama. Abapoliisi n'abasirikale batandika okulabira ku bafuuti soldiers. Bafuuke ba example baabwe. Kwekyo kye bakoze ku Segirinya. Ekyokubiri, Segirinya yatulekera buli kimu era yalambika. Wano tulina ebibuuzo tubuuza mukulu gwe yeesiba ku baana ba muntu era yeesiba ku bannayuganda oyagala kutulya kuba bakugamba oli wampagalira ennyo omwana bayagala kumulya kati gwe mbuuga oba walemu okuyisa ebiteeso ebijja Segirinya muki okumutwala jjanjabibwe nga memba wa parliament mu mateeka na buli kimu essaawa eno otulaganga bokungulaga emmera bw'oyagala maama wa Segirinya n'abaana be oyagala kubalya nakubakolako byawongo kuba mpuuga tukumanyi toli muganda naye we watuyigirira ate n'oyitawo
kuba naffe bannayuganda beweesibako bo gatwa kukoowa bweweesiba nnyo ku muntu oba oyagala kumutta. Alright, bannange musooke mumpemu eddakiika linda mumpemu eddakiika emmala okurefreshinga essimu eno kireka volume efunyemu obuzibuzibu. 1 minute. Mala okulistartinga essimu mumpemu eddakiika emu volume efunyemu obuzibuzibu kuba sigitegeera eddoboozi likyali wansi nnyo eddakiika emu just 1 minute munsonyiwa mu katono. Mala oterezaamu eddoboozi lino eddoboozi leka lifunyemu obuzibuzibu dakiika emu yokka. Dakiika emu yokka munsonyiwa omuntu mala otereza eddoboozi lino. Bwe mba ntadde wano essimu mba ntaddewo ya kubirako WhatsApp yokka mba sigambye okuba ku direct call kuba ku WhatsApp yokka strictly WhatsApp. Ate na WhatsApp bw'okuba ku direct call sisobola kukwata byomala biseera byo. Ekyo nkikugambye. Tokuba ku WhatsApp kwokka eddakiika ezisigaddeyo. Then mbadde n'okuyisa information eyo kubaluusa okutwala obudde bwammwe lozane ku Lwokutaano tujja kuta essimu. Kikakata kuta essimu ku Lwokutaano by all means. Munansonyiwa. Hajjana Namato oyagala kuwa kalimu kakulongoosa ddiiro. Volume eri clear. Naye eyange wano ku ssimu ya WhatsApp yebakubako ndowooza ebaddemu n'obuzibuzibu kamala ogirongosaamu wano ndabe. Hello. 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 Yes. Jawale ko teacher. Kale njaba nawe jobera ko yongeza ku ddoboozi. Sebannange mbadde njagala kubuuza bannayuganda. Tetuyiga buyizi tuli basiru ekintu nekituuka ku muntu omulala nekituuka no ku muntu owokubiri nekituuka ku muntu owokusatu mazima ddala nga babakola ebintu byebimu era netusigala nga tetuyiga. Mama Wasekirinya ebintu byonna byonna ebyatuuka ku baatata babakirumira bambiriga bonna tabiraba. Okay. Ffe basiru Museveni yatukola ati. Si byangu maama toyanziza nnyo nnyabo. Kale. Hello. Teacher jebaliko. Kale njabo nawe jebaliko. Kale teacher neyanziza obuweereza bwo. Wabula nsaba kwogerako ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga. Nandyogedde Olunyankole naye ensonga yange tegenda kubaayo bulungi kubanga omanyi bano abantu babbalamu bwe baba wano bekweka mu Western era nga boogera Luganda. Kati teacher nze mbadde ngamba bwe nti teacher ffe waffe mu kibiina kya Nuupu abantu bonna bwe tumala okuziika teacher tuba ku ntaana si kyo tusigala ate tetukuumisa mbundu. Okitegeera ekintu ekyo nga bw'owulira nti Olanya bamala okumuziika ne balekawo embundu zeesukuumyewo. Simanyi kasiri eggwanga kati ye Balamu Barugahali bw'aba awulira nti ekintu ky'abaana obutaziika kitaawe kozi mpulira kati agenda ayogerera simanyi ekibiina kifuuse ky'abasezi abali emirambo ekintu kiri simple wekiba nga kisoboka. Segirinya si yayinza okubeera omuntu asoose okuziikuula ne baddamu ne baziika fe tetwalekawo mbundu bwe balaba nga kyekyamuluma agenda akwatagane ne maama we bulungi nga bwe yeyanza Mpuuga n'abantu abalala abali awo akakabinja baziikuule Segirinya bayite abaana be batuule bulungi ku maiti n'ebimuli bye baali bazze nabyo babiteeke ku mulambo gw'Omusiraamu baddemu bamuziike wabula baleke okutwesammirira. Ate ekirala nze no message njagala egende wa General Museveni ebintu byonna ebyakukola itwentumuleewa. This time around tuza kutoleratinga nonsense. General Museveni nyenda gi message okushiko. General Museveni kola waje okagamba Musegirinya n'omuntu ali kutema ebijambiya oba ali kutema abantu mu Masaka. Ntwenda olugero tugambire ngu emyaka egyo ne yasigala otaza kushika Kalulu in case twatukireyo. Tukuzagaruka kukola ekintu ky'okweta ngu n'ekijambiya omuru Masaka omuru Mukono omuru Central okwetooloola hona. Because we are tired of this nonsense. Mukuza kukola ebintu ebimu akola mukapoisoninga omuntu. At the end of it all, omuntu akagenda for treatment irwaro ne mulisalawo ne mukwata abasawo abandi badde bakola emirimu ne bavaawo olw'okuba mwe mulina zi mission zammwe mbaka omuntu ne mumugendako mpaka we mumaze obulamu bwe kati esaawa zino mujanga mwedifendinga mu byekisulu. It is too much. That is my point. Balaba bo bagende baziikule Segirinya toyanzanya nyabo oba oli wanaakuba omuntu oli balyoke bategeere nti omuntu twamuziika mwekyo kye yali asabye. Kale nyabo toyanzanya nyabo. Kale nyabo. Hello.
Hello. Sebo. Wewe alokueleza professor. Kale sebo nawe je bali ko sebo. Bana Uganda balamusiza wana Uganda bannange. Kakati mukama wange ku statement Mpuuga gyayogedde agenze n'agamba yasisinkana Honorable Sseggirinya kati omugenzi Alan Ssewanyana. Sseggirinya n'amugamba nti mukama wange mpulira ntende waliddwa ngenda kufiira mu kkomera. Ekintu okutendebwa kitegeeza omuntu aba alina ekintu kyeyeetisse naye ng'awulira nti muzito owenyinidde. Kati Mpuuga atubuulire Sseggirinya mugamba atendewaliddwa ku ki? Ekyo kyemuli amugambye nti mpulira atendewaliddwa era kyakimuganye okufuluma ekkomera. Kati n'ekitulo kyalo ekisembayo kalowoozo kagenda eri bannange bannayuganda bannange. Ffenna abagenza okukungubaga n'okuziika Honorable Sseggirinya twabadde bangi mbakulisayo mwenna. Naye senga twasituka ne tugamba katugenze ku kkomera olunaku lwa mu mabbere tugamba tetuvaano nga Sseggirinya tafulumye twali tosobola kujjayo Honorable Sseggirinya mu kkomera. Kati ekibuuzo kiri nti singa tukikola tugamba kati tugenze kujja Bobby Yanga mu kkomera nga tetulina kufiirwa muntu mulala Museveni kumutta tetuddamu kukuŋŋaana ati tukaabe kubanga gamaanyi g'abantu ge tulina gasobola okusomolola omuntu mulala mu kkomera okuleka okuzinza okuddamu okukaaba amaziga n'okutayipinga rest in peace. Kalowoozo kagenda eri bannayuganda bannange. Kale tuyanza nnyo sebo. Kale sebo. Hello. Kale nyabo nawe bali kubeerako. Nfansa nnyo okuyitamu naye eddoboozi lyange oba liri wansi simanyi kuba nina obusungu. Essimu yange yeyina obuzibu oba yabaddeko esimanyi genda mu maaso yogera tugende mu maaso. Oyo Mpuuga bonna n'akabinja ke babeere bagezi beesonyiwe bannayuganda kuba bye bakola tebabimanyi babakozesa naye ate akaseera kaabwe kajja Museveni taleka bujulizi osiiba okitugamba. Bw'aba alina amagezi agategeera nga naye musajja muzadde yakeera enkya n'azaala yabadde ayagala kulaga nti n'omulimu agukoze agumaliriza naye buli kimu kyonna Sseggirinya talina kyatayogedde. Tewali kyatayogedde. Bannayuganda beebereremu ate abasaasaanya obuno olugambo omusimanya biki babeere bagezi beesonyiwa ebintu ebimu babirabenga minsitikoolo balabe ebintu ebiri mu maaso ebigenda mu maaso balekerawo okubeera nga nabo bwe baba nga si bakozi ba state balekerawo okubeera nga bagenda kubeera ekisimu ekirebyo. Kale tuyanziza nnyo. Mpuuga omusajja omukulu ku myaka gy'alina n'atabaamu na bwongo bugamba bino byenkola binswaza ate bindabisa bamukozesa naye bonna bagenda bisasulira kyekiteesobola nina obusungu bungi n'ebyokwogera siina bingi. Kale maama kitalo nnyo ddala. Balamusizaako mwena mikwano fight hard Mr. Sseggirinya. Enyabo. Tisha Lumbuye nina byengenda okwogerako biringa bisatu. Yitambwangu. Ekisooka famire y'omugenzi Sseggirinya bannange mutusaasire ffe twali tumanye ewammwe yabaddemu amagezi yagenze kati bwe mubanga muwulira mwagala ensi ebabondere akabiro mulekeraawo mubadde mukubye muyiwemu amazzi naye bwe mutaakola ekyo tugenda kwerabangawo naye nga tusigale tujjukira omuntu omu yekka tube nga mube twaziise ng'omulamu ye Sseggirinya mu famire yammwe. Ekirala mwegendereza abo be baleeta abo kubanga bannamwandu banaye si buli pasenja nti afuuka nnamwandu mutusaasire n'ekyo eky'abaana abangi be baleese gavumenti baagala tulaga nti Sseggirinya tebalina kye baamukola mu kkomera bwe kuleeta n'omwana omuto w'emyezi 9 ako ke kazannyo ka gavumenti naye byonna ffe temukyalina kye mutukola mbwamu. Ekisembayo Bafutu Soldier big up Sauda Madada big up fight hard Mr. Sseggirinya. Shalumbuye weerawo. Kale nyama. Hello. Sebo. Nkulamusiza nnyo. Nange bwente sebo gye baliko sebo. Sebo nawe gye bale. Kaakati dakiika 2. Ekisookera ddala nsooka ku Mwami Gashumba naye abasajja abo bukyanga abeera mu Buganda n'emyaka gy'alina teri yali amuyigiriza bulombolombo na mpisa za Buganda. Omulambo oba omuntu omufu bwafuluma mu nnyumba taddayo. Ebyo ku myaka gy'alina 92 teri yali amusomesezza nti mu Buganda ffe ebyo tetubikola. Ogambye alina emyaka emeka? 92. Okiwakanya? Nnyonnyola. Bw'oba okiwakanya nga nziryayo bwino. Gye bwino. Olonsolomeka apo gwe bamukuba
bwe yagenda eno mu America bamukola zi surgery ebyo byonna mwe kangende maaso sokundeke tontubula ngenda maaso mu Buganda tulina obulombolombo obutafaanaganako bwa mawanga malala ng'esaagala kwogera gyaveeyo okiraba omulambo bwe guba gufulumye tegudda mu kuyingira gusigala bweru ate n'obulombolombo bw'ekisiraamu omulambo gubeera munda paka ku ssaawa esembayo tamukkiriza mu kabuli kimu ekyokubiri kansala eddiiro wankoze bubi nnyo nina mukwano gwange alina faamu y'abalooya nyereko ono alina ekintu kye yabadde agamba ng'agenda kuta obutambi ate yaleeta etteeka mu tteeka lye lyennyini bwe twaba tetugenda omukubira naye wazze n'okola live n'omulabula nti kati ne bwata obutambi kuba naye kasajja lwazi naye aba n'ebijinji byagenda okusaayo mu tteeka lye lyennyini mwe twabadde tumutwalira mu kkooti tugulewo omusango ogw'okuba nti amisiyuzinze eddoboozi ly'omuntu nga tamuwadde lukusa not misuse oli operative alina gadget ezirikodinga video ne audio mbadde temukimanyi ensonga lwaki buli mufugu abeeramu ne mission ey'okutta agamba nina audio na ne video mbadde temukimanyi operative ekyo kyo kirabwa n'ayonka kubanga era wa miso iso simanyanga fuso oba biki ebyo byonna ateekwa okuba nga abirina okiraba naye ye buli mufu yalina bwino we yatereka ebyama kati olubwama alina ebyama bi ono eyafudde alina ebyama bi lwaki etteeka lyaleeta eryo lye twabadde tugenda omukwatiramu tumutwale mu kkooti mu tteeka lye lyennyini nyereko nkubuulira ne buli baddi leero walususse naye etteeka eryo lyennyini eryo lyerigenda okukusibya lyerigenda okujjako ate mbalabula abawala mwenna bali ku social media nga nsereka bakubira video wane mukubira video nsereka alina obutambi bwammwe n'abakyala batwala mu woteeri nsereko bw'onoddamu okwasaba nga bw'owulira tulina audio zaani za Segirinya zite naye very soon bagenda kutta by'otamanyi ebiri mu Marriott Hotel buli Marriott Hotel gy'ogendamu anti obeera mu Marriott Hotel simwosiba simwosula nga weewujja naffe ebinaava mu Marriott Hotel ojja bituwulira bwejjulo gye tutinkula mpola genda mu maaso wane makerere nayo gyogere woteero naye eriyo abaana baayo tubalina ne Chez Johnson yabeerayo webale kyozeni eyo naye abantu bange oyawedde genda mu maaso kakati abo abantu bwe bagambe bakuwe bwino oyo goteekemu akayivu osirike ekiddako sebo nga mmaliriza omwami Mpuuga mu tteeka ki mu lukusa ki era yayimiridde ngaani okuninga omulambo gwa mwami Segirinya kubanga tukimanyi nti nno aba NUP babadde bamulinako akakwate nti oli abadde memba yaabwe ekyo kimu nti gyabadde abeera ekasanga ti wabaddeyo MP gwe bawadde obuvunaanyizibwa akole ku by'okuziika byenna ebisegirinya naye ate ye Masaka ye yabaddeyo nga mukwano gwe nga mwana wa nnyina mwana wa maama we wasengawe okuleka nga abasajja bano bayunka amabeere g'embwa ojja otya omulambo mu lujja ate ogutwale mu kisaawe ng'omusajja bwe yagambye gwali gugenda samba mupiira nandiki yakoze bw'ati ye yabadde ayabya lumbe ng'eno mu kuziika Segirinya ali oba muziika ye yabadde ayabya lumbe kubanga teri muntu asobola kukuma lumbe nga tewali mulambo kitegeeza adde oyabya lumbe ng'omulambo guli waka baguziika adde akuma lumbe kakati enno ebyebikiro tebimanya nnyumba nnaku ebyo byonna byakola teyeekanga nga bigudde ewuwe ye yabadde ayabya lumbe lwa Segirinya kubanga Segirinya bali bamuziikawo mu kijja nga ye nayabya lumbe kyobula nti yabadde n'abaana basinga obunyiga abawange bamusika yandi gwe yataddeko teri amanyi n'olaba amawe nno naye abasajja abo bavumaganyiza Abanyarwanda